President Yoweri Kaguta Museveni wamu naye akulira amagye mu ggwanga omukulu General Muhoozi Kainerugaba be babiri bolaba mu kifaananyi kino wabula bano nga balina enteekateeka oba enkyukakyuka ezaakoleddwa ezandiba nti bangi zibatadde ku bunkenke ate abo abali mu layini y'ebya security ne bagamba nti wamma weewaawo ekyo kye mwakoze kyekiikyo. Waliwo ebbaluwa eri mu kwetooloola omutimbagano wabula ng'eno ekakasiddwa okuva ku mu nsonda enneekusifu, ebbaluwa eyawandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni ng'agiweereza mutabani we era ng'ono ye CDF w'eggwanga lino oba akulira amagye mu Uganda General Muhoozi Kainerugaba ng'amutegeeza era ng'amulagira ku nkyukakyuka ezaakoleddwa ku bukulembeze mu sayidi eri eya kooti y'amagye n'okubeera nti weewaawo kyaddaaki ekkooti eno yakutandika okutambuza emirimu mu buufu obumu oba bulala wabula wakati mu kubeera nga ekkooti eno yeeteekateeka okubiteekamu engatto etandika okuddamu okutambuza emirimu gyayo bangi batandise okuba nga batambula kannagi naddala bannayuganda ku ludda oluvuganya gavumenti ate mukadde ke kamu osobola okuba ng'eriiso olijjakoko awo n'olitunuzaako ne kwaba bakyali mu nkomyo ng'emisango egibavunaanwa gyekuusa nnyo ku byambalo by'amagye wamu n'ebintu ebigwa mu layini efaananako bw'etyo. Ebbaluwa gy'olaba ku screen mukwano gwange kugambye eyawandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni okujjukizaako nga tetunagenda ku bbaluwa eno Supreme Court oba kooti ensukkulumu omwaka guno gwennyini ng'ennaku z'omwezi 31 Januari waaliwo ensala eyasalibwawo kooti nga bagamba nti bannansi oba abantu ba bulijjo tebalina kuwozesebwa mu kooti ya kinnamagye wabula ojja kujjukira nti wakati nga kooti esazeewo waliwo okusalawo nti fayiro zonna ezaali mu kooti y'amagye zaalina okutambuzibwa mu nnaku 14 zitwalibwe ewa Director of Public Prosecutions oba DPP wabula process eyo yatandika okuba ng'etambula kasoobo wabula nga fayiro ezimu zaatambuzibwa zo ne ziggyibwamu oba ne ziggyibwayo. Case in point eya Dr. Kiza Besigye wamu ne Haji Obied Lutale bano nga babadde bo baaleetebwa dda mu kooti ey'abantu ba bulijjo wabula ng'ezimu nnyingi ezikyagambibwa nti tezinnatambuzibwa kuggyibwayo. President Yoweri Kaguta Museveni mu bbaluwa gye yawandiise yawadde obuyinza Brigadier General Richard Tukachungura okubeera nti kati agenda okutandika okukulembera kooti y'ekinnamagye oba giyite General Court Martial oluvannyuma lw'okuba nti gye buvuddeko mujjukira bulungi ensalawo ya Parliament na byonna ebintu nga bwe byatambula ekyaleetera okubanga ensalawo eri gye nkugambye eya Supreme Court yaliwo Januari nga 31 ate eddamu n'ekyusibwa ne kigambibwa nti kooti y'amagye eddewo era ekola emirimu gyayo mu layini emu oba endala. Mu bbaluwa eno ewandiikiddwa President Museveni waliwo wagamba nti in accordance with section 192, 193 and 195 of the UPDF Act as amended and acting on the advice of the Judicial Service Commission, I have appointed persons below as head and members of the General Court Martial and chairperson of Division and Unit Court Martials respectfully. Byebimu kubisomebwa omukulu gwolaba ku kifaananyi eddakiika eno ye yaweereddwa obukulu bwa kooti y'amagye ono ye Brigadier General Richard Tukachungura. Ekifaananyi ekyo Brigadier General Richard Tukachungura baali bamudecoratinga ebitiibwa nga Deputy Chief of Defence Forces era nga Lieutenant General Sam Okiding bw'osobola okulengera wali ye yali bali mukola omukolo ogwo omukulu ono golaba ku side eno bagobadde olaba ku side eno kifaananyi kya 224 kati
abamu kubolaba mu kifaananyi kino eddakiika eno be bamu ku bakulu abaweereddwa obukulu oba okutuula ku kakiiko ako nga aka kooti ey'ekinnamagye. Osobola okuba ng'olengera Brigadier General Richard Tukachungura ono yagenda okuba nga abakulira. Omu ku baliko kuliko kano Raphael Mugisha oyo gw'olaba owokubiri, then owokusatu ye kano Simon Wakandya, then addirira ye kano Frederick Kangwamu, then Major Dennis Chemtai. Bonna bagenda kubanga batuula wamu ensonga nno zongera okubanga ziwulirwa oba kooti eyongera okubanga etuula ey'ekinnamagye. Abalala kubali ku kakiiko kano oba kubateereddwa ku kooti y'ekinnamagye oba members of the General Court Martial, bonna ndoza kambakuwe bonna omwenda ng'ogyeko Brigadier General Tukachungura Richard yagenda okubanga abakulira. Kugenda kubeerako kano Wakandya Simon Tusa, then kubeereko kano Asha Patra, then kano Kangwamu Frederick, kano Mugisha Raphael, kubeereko Lieutenant Colonel Igambi Mohamed Mnasa, kubeereko Major Amodoi Samuel Moses, Major Arhai Emmanuel, ne Major Nyombi Abubeka wamu ne Major Chemtai Dennis. Bonna bwe bagenda okubanga batuula. Kati kitegeeza ki mukwano gwange okusinziira ku bbaluwa eno? By the way, ebbaluwa eno eriko ennaku z'omwezi 25 November 2025. Etegeeza yafuluma ennaku nga 67 emabega. Ebbaluwa eno eraga nti Brigadier General Tukachungura yagenda okukulemberamu pano oba bali ku kooti abalala 10 oba bagenda kubeera 10. Era nga kugenda kubaako ne ba chairpersons abalala 2 aba Division Court Martial. Kati wetugamba General Court Martial gye wandiise kooti y'ekinnamagye enkulu. Kati wetwogera ku Division Court Martial zino eza divisions nti kati basobola okujjamu eri ey'amagye ne bakutambuza ate ne bakuleeta mu eri Kabejja. So ndowooza nkuwaddeko abakulu abo. The two chairpersons of Division Court Martial bali benkugambeko kugenda kwako Lieutenant Colonel David Drane Epalu ye wa 4th Division Court ey'ekinnamagye, then Lieutenant Colonel Hassan Mulyanti Yakub, one of the Special Forces Group aside eyo mukwano gwange nga bwe bagenda okubanga batambuza ensonga. Kati nno njagala okujjukiza nti Brigadier General Tukachungura agenda kubanga adda mu kifo kya Brigadier General Robert Freeman Mugabe omujjukira wano mu 2024. Era ojja kujjukira Dr. Kizza Besigye wamu ne Hajji Obed Lutale we baaleetebwanga mu kooti y'amagye. Omukulu oyo gwe walabanga atudde ku mmeeza ey'enkulu mu kooti ey'ekinnamagye. Kati Brigadier General Tukachungura azze mu kifo kya Brigadier General Robert Freeman Mugabe oba mujjukira bulungi, era ng'ono ye ekisanja kimu kye yakulemberako kooti eno. Ojja kujjukira bulungi nti ttiimu eri eyaggwa oba gye twavaako ba gye bwavaako wabeerangawo ba lawyers 11 ku ttiimu ey'abantu 23. Era ojja kujjukira nti bano bakolera mu kawaayiro oba section oba mateeka 1987 1982 eya UPDF Act eya 2005. So kati nno njagala okutegeeza nti kooti y'ekinnamagye yo yakomyewo. Yakomyewo. Ojja kujjukira nti mujjukira ebyaliwo mu parliament gye buvuddeko n'okubeera nti gye byakkiranga the UPDF Amendment Bill 2025 yaleetebwa ne biteesebwako gye byakkiranga okusalawo kukoleddwa. So kati essaawa zino President Museveni abeera yakozesezza obuyinza obumuweebwa ssemateeka okubeera nga kati kooti y'ekinnamagye egenda kuddamu okubanga etuula. Okutya kuvaawa era kulina kubeerawa essaawa zino. Mu kifaananyi Dr. Kizza Besigye wamu ne Dr. ne Hajji Obed Lutale be baabo b'okubako amaaso. Bano ojja kujjukira baali mu kooti y'amagye. Supreme Court bweyisa okusala kw'okwayo January nga 31 bava oba baggyibwa mu kooti y'amagye ne bateekebwa mu kooti y'abantu ba bulijjo.
bagezezzaako ebbanga lyonna okulaba nti bafuna bail oba okufuluma ku kweyimirirwa kwa kooti balye butaala n'okuba nti afazaali bawoza nga bava waka, wabula byonna biganye bibadde buteerere nti ne we baatuuka okubanga bakozesa akawaayiro akabakkiriza ssemateeka omuntu okubeera nga wayisewo ennaku eziwerera ddala nga tagezesebwa oba without trial mu kooti basobola okuba nga bateebwa, ekyo tekyakolebwa. Kati ekibuuzo kiri kimu, wamu nga kooti y'amagye eddiziddwa amaanyi ng'ate egimu ku misango egivunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obiero Lutale okusinziira ku ssemateeka ne kooti y'amagye bwetambula gisobola okuba nga gye giwulirwa tebagenda kuddizibwayo oba ekyo kibuuzo. Kati awo wetuvaawo tusobola okucrossinga ne tuddako ku side ya the National Unity Platform giyite NUP. Abasibe bonna aba NUP abaasibwa egimu ku misango egyakwasa bano gyekuusa ku parade eyaliwo mu January. In fact twali tutandika butandisi mwaka guno, could that be February or January? Wakati wa January ne February parade eyakolebwa aba NUP ekwasizza abawererako ddala era nga bonna bali mu makomera. Bw'otunuulira kooti y'amagye okusinziira ku misango gyewulira, omusango gw'okwambala ebyekinnamagye wamu n'okukola parade n'ebintu ebifaanaganamu ebyamagye, singa oba ogombeddwamu obwala muganda wange otwalibwa mu kooti eyo ey'ekinnamagye. Mu nnaku ntono nnyo wakati nga President Museveni amaze okuba nga ateeka omukono ku lupapula na asayininga abagenda okutwala kooti y'amagye era etandika okuba nga eddamu okutojjera, tewandibaawo ebibuuzo nti mu bbanga eritali lyawala file ez'aba NUP abaakwatibwa ku nsonga z'okuba nti baakola dduyiro ow'ekinnamagye n'ebyambalo ebyefaananyiriza mu layini efaananako bw'etyo, tewandibasanga nga baleeteddwa mu kooti y'ekinnamagye era nga batandise kuba nga balamulirwa eyo ne ssemateeka ow'ekinnamagye, kubanga charge sheet bano bonna kwe batambulira egamba nti baakola military drills in a very illegal way. Ebyo bibuuzo ebitandise okuba nga bitambulira ku mimwa gy'abannakampala wamu ne bannayuganda era n'abantu abatunuulira ensonga mu ggwanga. Kale awo tuveewo, byolaba ku screen mukwano gwange tobiyita nti bintu bisuuliddwa nti waliwo asenguka, nedda. NUP eguddemu nabe enkya ya leero wakati nga Bobi Wine ali mu kutalaaga mu mambuka ebitundu ebyenjawulo wano na wali. Bakeeredde ku office ya NUP ey'eggulu okuba nti yalumbiddwa abatamanya ngamba, ne babaako bye bakuuliita nabyo ebiwerera ddala ne bagireka bulere. Oyinza okugamba nti waliwo yasenguse n'aleka ng'ebintu ebimu abimansizza. This is the situation at the National Unity Platform office in Gulu ahead of the visit on Saturday. In the wee hours of the morning, the regime operatives raided the office and destroyed materials including furniture and records. They also stole other items. According to the onlookers, the military blocked off all roads leading to the office, which this criminality was going on all while. This is Uganda in 2025. The only solution lies in the protest force 2026. Let's put an end to this madness, wrote Bobi Wine this early morning. Byakusomedde biwandikiddwa Bobi Wine enkya y'olunaku olwaleero. Agamba nti byolaba mu bifaananyi yembeera ebadde ku ofisi ya NUP. Bobi Wine agamba nti abamilitale baasazeeko enguudo ezolekera ku yaafiisi eno, kyokka ng'ate ekyo we kyakoleddwa bino byonna byabadde biri mu kugenda mu maaso. Kati kankufunire omu ku bantu abali ku ground, omukyalo oyo ali ku kadi ya NUP sayidi z'eggulu ng'annyonnyola byonna nga bwe bibadde. Hello lovely citizens of Uganda. I'm recording this video at 2 in the night. And of course, as you can see, I am dressed. I'm just coming back from the field. And then there are lots and lots and lots of many people in front of the National Unity Platform office right now, like in this night.
breaking into the office. That is what is happening, the latest, which is happening right now. In case you see this video during daytime, just know that I recorded it at 2 a.m. in the night. Mbo bya mchala lama okuva wali eggulu bwe yabadde annyonnyola mu kiro ekikeeseza olwaleero nti abantu babadde basazeeko ofisi ya NUP era nga bagyetoolodde bakira nga bagezaako okukola buli kisoboka okulaba nti bamenya okuyingira munda mukwano gwange. Kale ebyo nno nga biri awo lunaku olwaleero ennaku z'omwezi nnya Desemba wentandikidde okubanga nrecordinga story eno nga Bobi Wine yamaze okubanga ayolekera ebitundu bya Oyamu wamu ne Omoro. Njagala mukuweeko nga akola briefing bw'abadde nga ateekateeka okubanga asimbula wamu ne maama Lina Zedriga. Loving your country, continue being non-violent, continue holding the national flag confidently and highly. We shall overcome, we shall be free. To the brothers and sisters in Omoro and Oyam, we are on our way, we are coming, and we appreciate the love. Madam Deputy, you want to give Your Excellency. Tuero wa, tuero padano, tuero padano. Oritia, Orio, Oritia. Orio. Matek. Thank you so much, each one of you here present who have braved the intimidation and the militarization and everything. To the team of Dokolo, we are very proud of you. And to the people who have the courage to accommodate us, thank you so much. Now we are setting off. We are leaving straight to go to Oyam, and then we shall also be in Omoro, and that is today. Today is the 4th of December. It is the month, December is the month dedicated to the Mary the Immaculate Conception. It's a very powerful dedication, and we celebrate that on the 8th. She's with us. I would like to invite each one of us to continue to know that we are pilgrims of hope, and we are traveling together with our president. We are reclaiming our dignity, our voice, our power, our identity. This is not a joke. They have erased our identity, but we are reclaiming it because we are equal by right. And we are leading this together with the president as we come over, and we are very grateful for those who turned up yesterday. May we all pray, and may we all continue to be pilgrims of hope courageously as we participate, as we mission, as we journey to a new Uganda, the new Uganda, now and right now. Thank you, ma'am. Yes. Let us. Tuero wa, tuero batano, tuero wa, tuero bateni. Njogera mbimanyi oba nsinikire muli. Bigambo bibadde bya Bobi Wine wamu ne maama Lina Zedriga. Babadde nno boolekera Oyamu wamu ne Omoro. Bobi Wine n'agamba nti tusigale nga tukuumye obuntu bulamu ate tetubeera violent. Kale ekifaananyi nno kyolaba kya meeting eyabaddewo wakati wa akulira akakiiko k'ebyokulonda omukulu Justice Simon Byabakama wamu ne ba agents baabo abeesimbyewo ku bwa president. Olukuŋŋaana luno oba meeting eno ne David Lewis Rubongoya yagibaddemu era bingi ebyateeseddwako oba bye bagenze maaso n'okubanga boogerako. Wabula oluvannyuma lwa meeting eno ng'ewedde, omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Byabakama yakavuddemu ng'era still akyawanda busagwa naddala ku bantu abaagala okuba nti bakola protest vote we bagambira nti olina okulonda ate bw'omaliriza tova ku polling station. So omukulu Justice Simon Byabakama ne gye buli eno obubaka bwakyalina bukambwe munnyo ku balina enteekateeka efaananako bwetyo. Let's have him right now. Each polling station 600 voters, 13 polling stations. That is 7,800 voters. All of them gathered this polling station from 7 to about 4. Where is the space? And secondly, these are voters of different candidates. How do you rule out, how do you guarantee that these people, first of all, they will keep calm, they will keep composed,
they will not have any quarrel, they will not start arguing among themselves. Tubakubye candidate wa aketwala lero tubatwala lero tukoze eki. Before you know it, there is chaos which has erupted, and before you know it, the chaos has spilled over to the polling station, and the boxes and everything are destroyed. So that's why commission yasalawo negamba tebanange kyandibaje kisaanira mudeyo waka. But I also said, and I repeated, the people whom we are not going to allow and who will be arrested are these who come putting on like your jackets for the media, voter protector, with a kitaga around the neck, voter protector. Those ones are not known in the law. Okay? Anyone who comes with a tag or label, I'm a voter protector for candidate so and so, and therefore you want to enter the polling station, you are not known in the law. The people who are known in the law are the agents of the candidates, the observers, the polling officials, the police constable. Those are the people who have access to a polling station at any time. A voter also has access, but you only access the polling station to cast your vote. Once you have cast your vote, you will retreat or withdraw, and the law says you can see 20 meters away. But we have said, and I repeat, for practical purposes, you cannot have 2,000 voters gathered at the polling station. How about the people who have not yet come to vote? This, you are going to create an intimidating environment or atmosphere that might scare off some of the voters. And thirdly, if you are going to stand around the polling station, you are even going to interfere with the free of a secret ballot, because some people might stand so close they look in the best to see who you are. So we say, let people feel, the voters should feel secure, should not feel intimidated. Limi Oluganda ebigambo by'omulamuzi osaanidde obimanye mu bujjuvu. Agamba nti bw'otunuulira mu polling station we tugenda nga tubala tugeze ekitundu kirina polling station nga 330, wabula nga buli polling station erina abantu lukaaga. Bonna abalamu ojja kusanga olina abantu abasukka mu 7 nga bali mu polling stations ez'enjawulo oba nga weebali. Nagamba nti kati abantu bano we baba nga banaatuula we balondera okuva ku makya ssaawa 1 paka ssaawa 10, abuuza nti space ey'okwegazanyizaamu n'ey'okubeera ebeera enaavaawa. Era agamba nti abantu we banaabeera ku polling station bajja kutandika abamu okweyogerera ebigambo gye banakira nga bakoze akavuyo, gye banakira nga balwanaganye, gye banakira nga amabokisi ag'okulonderamu bagasambye n'ebiringa ebyo. Nagamba y'ensonga lwaki akakiiko k'ebyokulonda kagamba bw'omala okulonda dda ewaka. Era bagamba nti oba omulamuzi agamba nti abantu bonna abalina access ejjudde we beetaagidde beba agent oba abalondesa, waliwo be bayita ba observers, Kooti amateeka gabakkiriza, then waliwo ne ba constables oba yogera ku basirikale abo abaleetebwa okukuuma. Era agamba nti omulonzi access yo ogirina mukadde ka kulonda, mpozi netteeka we likukkiriza nti obeera meters 2 okuva ku polling station oba polling area. Era amaliza agamba nti naye ate tugamba mudde waka nti okwetooloola we balondera ne mujjulawo tekikola nnyo makulu olw'ensonga nti kitta no kyewandiise secrecy oba obwekusise bw'akalulu. David Lewis Rubongoya bwe yavudde mu lutuula luno ate ye ebigambo yabyogedde makiikakiika nga mukambwe ekitenkanika, era agamba we kuba kuteesa meeting eno tewandiba nti wabaddewo okuteesa okwannamaddala bakira okubanga bo bateekayo okwemulugunya kwabwe. Byepulidde abakulu babagamba ebisinga bya bulimba si bye tukanyizaako. In fact tetukanyiza ku kintu kyonna kyonna ekiri awo, kubanga ffe tuzze wano okubagamba nti bagoberere amateeka n'okusaba akakiiko k'ebyokulonda okubeera fully in charge of the election, kubanga akakiiko k'ebyokulonda ke kamanaging elections zino ke kasetinga guidelines n'ebirala bwe bityo. Ensonga enkulu gye tubadde tubagamba nti etteeka lirina okubanga lyapplyinga oba bw'oba nga wakuyimirira mu tteeka okuyisa ebiragiro oba okukwasisa amateeka, kirina okubeera ng'okikola mu ngeri eri fair, eri equitable, eri abantu bonna. Era mu balabe aba poliisi tubadde tubabuuza lwaki NRM yekola processions nga tebagigambako.
buli wamu muli bana mawulire buli wabagenda bakola processions ezenjawulo mu bitundu ebyenjawulo era ekibuuzo tukyakibabuuza kubanga era bava ne bagamba nti processions teziri allowed tezikirizibwa naye ate NRM esobola okukola processions mu districts 5 mulundi gumu nga poliisi n'amagye bibakuuma ffe waffe babeera bakuba amasasi tiyagasi bamenya abantu amagulu n'ebirala bwe bityo so ensonga etugiremeddeko nnyo era ne tugamba nti meeting eno gye tubadde tuzeemu si yakukola amateeka kubanga wano olukiiko luno tubadde terusobola kukola amateeka amapya etteeka likkiriza processions naye kye balina okukola kwe kuziregulatinga so si kuziyimiriza tosobola kugamba ng'ekitiibwa Katikkiro gye buvuddeko n'agamba nti rallies wa political campaigns si kugenda mu church abantu babeera excited naddala president waffe buli wagenda mulaba abantu bavaayo mu mitwalo nga baagala kumulabako okumuwulirako tosobola kugamba nti tatambulire mu motoka ng'atuddeyo wansi nga tebasobola mulaba n'ebirala bwe bityo so ekyo tetusobola kukaanya nakyo era tubagambye nti bagoberere amateeka baimplementing etteeka baleme okubeera nga bo bavaayo okukola amateeka amapya naye n'ekirala ekisingira ddala obukulu tubaba baagala ku applyinga etteeka lyonna baali badde bali applyinga ku bannayuganda bonna kyenkanyi tosobola kugamba nti yo NUP tekirizibwa kukola kino era n'ekyo kya drills kibabuulidde abantu baffe bangi bali mu makomera mbu badrillinga musimanyi bakola parade y'amagye abalina mubala buli lunaku nga bakola parades badrillinga bo bakola drills enyini ffe ze tutakola nakukola naye togenda bawulira nga bakyogerako ekyo n'ebirala bwe bityo tuvumiridde nnyo ekikolwa ekyokuba nti kati abawagizi ba NRM batandise okubatambuliza mu motoka za poliisi okubatwala ku rallies ezo tutanye okulaba ebifaananyi buli kawungezi nga NRM eraga nti erina abantu bangi abaze ku rallies zaabwe naye kirabika abawagizi bebatwala ku rally eno bebatwala ku rally endala kubanga babaferinga muze mubiraba ekyo tekyalibadde kizibu of course ekizibu ekikirimu nti bakozesa ssente za muwa omusolo kukola ebyo byonna mulabe kati basabe supplementary budget mubalabye buli wabagenda kati bagezaako okugulirira abacandidates baffe baba ofalinga ssente mpitirivu nnyo bacandidates ba NUP ssente Museveni zakozesa mu ebyo byonna zange naawe za muwa omusolo ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero we tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange in fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu
information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.